Mugebye mizanyo getulina olunaku olwaleero ekiwayi ekivuganya FUFA nga kino kikulemberwa Yinginiya Moses Magogo kivuddeyo ne kiwakanya enteekateeka ya gavumenti okusisinkana FUFA gye bagamba nti teri mu mateeka. Ekiwayi kyekimu kitiisizza nga bwe kigenda okutwala akakiiko ka National Council for Sports mu mbuga z'amateeka olw'ebyo ebigambibwa nti beenyigidde mu nteeseganya ne FUFA Limited bo ze bagamba nti teziri mu mateeka. Omusaasi waffe Katende Brian alina eggulire lino mu bwejjovu. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olukubiddwa ku Hotel Triangle mu Kampala, ekiwayi ekiwakanya FUFA Limited ekikulemberwa Daniel Walusimbi kivuddeyo ne kitegeeza nga enteeseganya wakati wa National Council of Sports ne FUFA Limited bwezitali mu mateeka era nga bwe boolekedde obbakuba mu mbuga z'amateeka babitebye. Okusinziira ku Walusimbi, FUFA yogerwako ya bwannannyini era teriiwo mu mateeka. Olwa actions National Council zetutte era egenze maaso n'okuwansalesale n'okulozinga process nga yatuwandikira ebbaluwa emu netugisaba tujje tujuwe ebyegambo ebisembayo teddanga. Walusimbi annyonnyodde nti balina ebbaluwa okuva mu FIFA ekakasa nga bwe waliwo FUFA za mirundi ebiri okuli ekulemberwa Magogo n'eyaabwe. Akaatiriza nga FUFA ey'obwannannyini bwe talina buyinza kwewandiisa ng'ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga. Twavaayo akakiiko ne tukakola buli kimu ne tukikola nga implementation guidelines we zaali ziragira ne tugenda ne tuwaayo ebintu byaffe mu National Council of Sports. Nga bwe tugoberera amateeka twalinda process egende maaso era tukole. Naye kinennyamiza nti ate abantu bennyini abatugamba tugende tukola abateekawo process ey'okunomalizinga ate be bamu nga ne gavumenti emaze n'obbagamba mulekeraawo okurecognizinga FUFA Limited ate baavaayo nakati bwe twogera ekintu kye bayita ekiriyirigo ate bakiwa ultimatum bakiwa nsaleesale. Kufaananako ne Walusimbi ye omyuka avunaanyizibwa ku by'okutegeka empaka Kakayire Twaha nga yagusambirako ne ttiimu y'eggwanga le Cranes ategeezezza nga kye kiseera bagusambako okuvaayo balwanirira omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga. Kati ekintu kigenda tutunula butunuzi abamu ku ffe twakirwanirira nnyo. Nsonga y'okubanga nabo tebanaba kwewandiisa ne National Council of Sports ekibiina ekikulembera emizannyo mu ggwanga ategeezezza nga National Council of Sports bw'eri kubabuzaabuza ku nsonga eno wabula beewuunyizza kubanga eri mu nteekateeka eyakusisinkana FUFA Limited. FUFA y'emu ku bibiina ebitono ebitanaba kwewandiisa ne National Council of Sports wabula Yinginiya Magogo ne banne baasaba bongerweyo ku kadde gavumenti esobole okusisinkana FIFA ku nsonga y'emu. Kura Kingdom TV amalindira g'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.